Oli ku mukutu gwaffe ogwada Standard News nangida Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno leero ndese maziga abantu mu bitundu eby'Egombe Gombe kiri mu Nansana municipality. Gombe eno abantu baayo enkuba eno egenda maaso n'okubeera nti etonnya yalese abantu nga bali mu miranga yayikwegamba yagenze maaso n'obeera nti eyonoona ebintu by'abantu abasinga mu bitundu bino era wowulira bino ng'abantu bano abasinga tebakyalina wa kwebaka ebintu byabwe ebisinga obungi byayonoonese. Mu bintu byayononeddwa mulimu amayumba ne mubaamu emmere emiti ne giggwa ne gikuba amayumba ate nga yabaddemu n'omuzira ogw'amaanyi. Eno nno abantu balaajana era baalaajanye nga bagamba nti bakyalina kyakubeera nti kyakuzaako olw'embeera eriwo essaawa zino ku makubo babafubutuddeyo buli wamu babagobyeyo kale ng'abantu bo bagamba nti singa kisoboka gavumenti yandibadde evaayo n'ebadduukirira olw'ebintu byabwe ebyayonooneddwa. Era nga wano ng'abamu bagamba nti enkuba yabaddemu omuzira ogw'amaanyi bwetyo neesaanyawo ebintu by'abantu bonna era nga mu kaseera kano abantu abasinga awaliwo n'abaana abasimattuse nga bo bagamba nti ebintu ebisinga byayonooneddwa sinakindi nga mu kaseera kano tebamanyi kyakuzaako olw'embeera eriwo. Wano nno baagala minisita oba ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda Robert Nabbanja eveeyo egere maaso n'okubeera nti eyingiriza oba abantu bano bagere maaso n'okubeera nti bayambibwa mu ngeri emu oba endala. Era abantu bano sigenda bakulwisa kangende maaso n'okubeera nti nkuwa okulaajana kwabwe osanga bikikwatako munaavaayo ne mujja ne mudduukirira abantu bano ku lw'embeera gye balimu. Mbuyaga yavudde emitala wano yasose ku butatonya naye nga kikunta yekka yajja owulidde okutuusa leero atandise ne luyiika n'omuzira ne gugwa omuyaga ne gujjira ddala gw'amaanyi nnyo gwazizza enfunda ng'ezo nga gusirikamu ate ne guyunga buto ne gusirikamu ate ne guyunga buto owulidde paka lwe yakooye n'ekya kati bino byonna bwe bityo bwe byalabise. Biki ebyagudde ebibyo? Ebitooke biri wano wewange. Nze Muwanga John Salo. Wano wewange. Kitwetaze gavumenti ekuyambe. Tuyambe. Anti kati tubadde tuyimiridde ku mmere yonna yasibuka esibuse. Owulidde. Kati n'emiryango wali yonna era kye kimu. Amanga nakiranda Sawuya ani mutuze w'emigadde embeera gye tulimu yeno nga bamugiraba esolya kagenze enkuba yatonye nga mbi nekeetika konna ne kagenda obuzibu twabadde mu nnyumba tulimu n'abaana mabuloka ne gatandika okugwa naye ekirungi tetwafunye buzibu twasobodde obbadusaamu naffe ne tuddukamu ne tubatwala ewa neiba era kati gye basula ife ekyamazima twalemereddwa mu nnyumba twagisuzeemu nga bweri bwetyo kuba kati twetaaga buyambi abaana bo tugenda balekebwa neiba bagira babeerayo naye tulina okubeeramu tukyajjamu ebintu ebimu ebinaaba biweddemu tunoonye gye tunaye nga kyamazima twetaaga buyambi alina obuyambi bwonna
atuyambe. Tetulina yadde ekintu kuba ebisinga byonna byayonoonese, amabaafu gayatise, amasowaani gayatise, buli kimu, emifaliso gyayonoonese, buli kimu tetulina kye tuyina. Kyamazima twetaaga buyambi. Enkuba yabadde tandike n'erinnya. Amannya gange nze Nabakoza Silivia. Ng'era ndi mutuuze wa kuno. Ng'era ndi muweereza mu kifo kino. Naye enkuba yabadde mbi, ekirungi saavisi yabadde yakaggwa. Ng'abantu abasinga bagenze musigaddemu batono. Enkuba yabadde mbi nnyo, yabadde mu kibuyaga w'amaanyi. Akasolya yasitudde kasitule ne kayita mu miti waggulu mu gy'amasannyalaze. Kati ekyayambye eno ennyumba tiwano wabaddewo gino emiti ebiri egyakutte ginigana amabaati nga bw'ogalaba. Eno ennyumba netakosebwa kuba naye mwabaddemu abantu abasobola okufuna obuzibu. Tusaba buyambi. Kuba kyaki yaweddewo tetulina we tutandikira. Tusaba batuwa obuyambi. Tandika na linnya lyo. Nampita nti Saaluuni. Kati munnange ebyabaddewo enkuba yaleese obuzibu buno bwonna. Nti enkuba bwe yatandise okutonnya nebeera mu kibuyaga, mu kuba mu kibuyaga enkuba netikkula akasolya ka church. Mu kutikkula akasolya ka church ne kajja butereevu waggulu mu bbanga. Emiti egyawali gye gyataasizza ne gyebakira ne weya y'amasannyalaze, omuti kwe kwewunzika ogw'amasannyalaze. Kye twali yagadde batuyambeko amasannyalaze kuba amasannyalaze ago ge galina obuzibu. Amasannyalaze ge galina obuzibu kati. Kuba gaagudde mu kkubo, ate we tuli waliwo abaana, abeerawo abaana naddala wiikendi. Kati awo gasobola okukola obulabe okutuusa ku baana oba okufa oba omwana ogakwatako nga tategedde kuba tetusobola batangira bonna. N'ekyokubiri mpozzi kubiriza abantu basimbe ku miti. Emiti gisobola okuziyiza empewo okutikkulako obusolya bw'amabaati. Tusaba kukwena enkuba yatonnya olunaku lw'ejjo baaba yatulese kyekimu. Ab'amasannyalaze bazina batuyamba n'endooza emiti gyaffe mugirengera, ebikono mubirengera, naye twasuze mu nzikiza. Batuleetere ku bikondo ebibyo bino bazimba obuzimbi. Eno nkola nkadde y'abajjajja. Twala digito nga batuleetera piki eziri ku digito. Bino tebikyakola. Tusaba kyokka ekyo gavumenti ebisigadde tujja kweterereza mpola mpola. Nze nagenze okutuuka wano jjo nabadde nvalira nensanga ng'ekiri ku kyalo ng'enkuba esudde amayumba gonna, ebikomera ebisudde, nange kennyini olusuku lwange lwonna lwagudde, n'ekikomera kiri kyafunyemu guuni ate essaawa yonna kiri kigenda kuyiika. Tusaba gavumenti etuyambe tudduukirire abantu tebasigaza nsuku. Muzeeyi abantu baffe be nakugamba bonna abasaaka ennyumba zaabwe ziri ku ttaka, ebikomera byonna byagudde. Tusaba buyambi, tusaba otugambireko ku ofiisi y'ebigwate biraze wa Prime Minister basobole okudduukirira abantu. Naye tuli mu mbeera mbi nnyo, tetwasigaza kyakulya, ensuku ziri ku ttaka, abantu bonna bali mu miranga. Ate tetufunye kuyambibwa, tetunalaba ku mukulu yenna mu kitundu oba eroso oba kinti batuyambe. Tuli mu mbeera mbi muzeeyi, tukulaajanidde migadde ekyalo kyo gy'omanyi gye walwanira wali abalwanyi bo. Kerinnya mu mbeera mbi. Amannya gange mpitibwa Nsalasa Tamina, ndi historical ate ndi mobilizer. Nyanze Nsubuga Simon. Mbeera ku kyalo migadde naye amaka gange geego gonna gaweddewo, siina wensuza baana, siina we mbateeka essaawa eno, siina na bwendi, siina na we ngenda kwebaka. Keebe buli kimu enkuba yazze yonna akasolya n'ekasitula n'ekatwala eri, teyakomye kasolya n'enju ennyini n'egiira ddala. Ffenna awo ekikomera kya neiba wange kyonna kyayiisaawo. Wali wammanga banneiba bange bonna amayumba gaabwe gali ku ttaka, emiti gyabakubye, ebitooke bya neiba wange oyo omuzeeyi Muwanga mulwanyi. Ate nze ndi mwana wa mulwanyi, naye nakubako dda n'enduulu nga nsaba amabaati, saasobola kufuna buyambi bw'amabaati, ne neerwanako n'enfuna obubaati, naye bonna byagenze byaweddewo. Naye siina nawe neebasaba na ssaawa eno yadde tewali we bayinza kwebakako yadde.
tusaba buyambi obw'ebyokulya okusula n'okwambala ndowooza byonna bino tetulina kyetulinawo okuyadde ekimu. Ndowooza abantu bano mubawulidde nga bakaaba era ndowooza omulanga kansubire nti guba gutuse gye guli. Enkuba eno yagoyeza nno ebyalo ebiwera kankujjukizeeko nga ku byalo bino kuliko Migadde, kuliko Kiteredde, kuliko Kingidde, kuliko Ngalo Myambe. Ebyalo bino byonna biri mu division y'Eggombe ne kubako n'Ekiteredde, then ne mu bitundu ebimu eby'Ekigogwa enkuba n'oyo yagenze maaso n'okubera nti ekosa abantu baayo. Kale asigena kubeera no nga nsukkawo mbadde da element man muzzukulu wa Mugema era kansubire nti omulanga guno abantu gwe bakubye muguwulidde. Subscribinga, likinga ate osharinge wano ku Standard News UG nga nkutuusaako era nebaza abantu mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutufollowinga ate nga mutugoberera olw'emboozi engenda maaso n'okubeera nti mbawa mukadde kano.